Selevu nkakasa anti kalenda yawo ekulaga nti olunaku lwaleero ziri ennaku z'omwezi 18 omwezi gw'11 omwaka 2025 kitegeeza ki? Kitegeeza nti omwaka gubulako just weeks tubeere nga tetuguteeka wansi. Tusaba omutonzi Allah tabaraka wa taala abeere nga atukwasizako oba oliawo bye tusinza okubeera nga tetuyayanira okuva eri omwaka gye gwatandikira mpaka wano we guli abeere nga atukwatirako tubeere nga tubikwatako n'emikono ebiri. Fahad Pro yigize kubuuzako era nga gwe kasofona ka notification yawo manya nti kakati Fahad alina ekipya kyasobodde okubeera nga atuleetera ddala gyotasobodde kubeera nga otuuka n'obuwombefu obw'amaanyi. Nkusaba nti video likinga sharingirako abalala comment section wansi awo akabox tujja okubeera nga tukakkiriramu tubeere nga of course twegeyageyamuko okusinziira ku nsonga zogenda okubeera nga olaba mu katambi kano kakati amawulire akabeere nga tetandika n'ag'omuyimbi Dr. Jose Chameleone legendary Dr. Jose Chameleone ali miwunyo era nga anytime from now agenda kubeera nga afuuka homeless. Ensonga nevudde wakakati no Jose Chameleone yakera ku makyana awaso omukyala amanyikiddwa nga Daniela Atimu era ng'ono time yatuuka n'abeera nga afuluma eggwanga lya Uganda n'agenda mu ggwanga United States of America kubeera nga ayongera okubaako byatereezaamu obulamu. Kakati no Daniela yali yakamala okubeera nga atuuka eyo n'atandika okubeera nga ateebyama ku Jose Chameleone nga ati omusajja oyo yali amutulugunya yali amuyisa bubi nnyo era abaana be recently omu ku abo amanyikiddwa nga Abamakasi yavaayo natukakasa nti Jose Chameleone yakomanga we wakanga anywedde omwenge ogwa buli kala asako n'okubeera nga akola ebikolwa ebitaali birungi. Munnange nno omukyala Daniela Atimu yabadde ali awo n'agamba Kampala eyo gye nali waliwo ebyobugagga ebyaliyo era nga mu byobugagga ebyo ninamu n'omukono era nga avuddeyo n'abeera nga atandika okubisongako kimu ku kimu. Agamba nti ebyobugagga ebyo babeere nga tebabimukwasa bibeere nga tebidda mu mikono gye. Ebimu ku ebyo byasonzeeko kuliko amaka ga Dr. Jose Chameleone agasangibwa sayidi wali enaggulu, kuliko emmotoka ze, kuliko n'ebyobugagga ebirala bingi nnyo obuduukaduuka obuyumba bwapangisa era ng'omukyala ono ali mu ggwanga lya America naye agamba nti ebintu ebyo bigenda kubeera nga tebinnyambako okubeera nga nkuza abaana bange era nga Jose Chameleone akyeyongedde okubeera nga aluma ogwa wansi ne waggulu era nga avuddeyo nategeeza omukyala ono alabika nga atandise okubeera nga anjoga bujuzi kubanga namuyambako okubeera nga agenda mu ggwanga erya America era nga n'okumugulira ennyumba nasobola okubeera nga njimugulira era nga ndowooza mwena mwasobola okubeera nga mufuna amawulire ago. Kati no ensonga nno zikutte wansi ne waggulu era nga anytime from now ebyobugagga by'omuyimbi Dr. Jose Chameleone bigenda kubeera nga bitwalibwa byonna just imagine ogenda beera nga teweekwanira omukyala n'omuzaalamu n'omwana ate nabeera nga akufuukira akayinja mu ngatto era nga njagala mujjukire nnyo Jose Chameleone mu ggwanga ly'e Uganda ndowooza bw'aba nga takwata kyakutaano ndowooza akwatawo kifo kyakusatu awo watyawo mu bantu abakyasinza okubeera nga bakola embaga ezikyamenye rekodi era ng'ono ajjukirwa nnyo y'omu ku abo abasookera ddala okubeera nga balita helicopter ngeze purposely ngeze kubeera nga ereeta abagole naye kakati essaawa eno wetwogerera omukyala gwe yakera ku makya n'ateekamu essente empya n'enkadde ali mu kubeera nga munnange amuteekako embeera bye byonna bigenda mu maaso saidi zeeyo era ngenda kubeera nga nnyongera okuteerawo obutambi maaso awo naawe oyongera okubeera nga owulirirako ku bigenda mu maaso saidi ze eyo no nga nkujeeyo ngenda kubeera nga kutwalako ne w'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono yagenze saidi zeeyo mu West Nile okubeera nga anoonya akalulu naye ng'akiguddeko okusinziira ku ebyo byasobodde okubeera nga asangayo tulakalira ngenda kubeera nga kuterawo obutambi awo osobola okubeera nga obiyerabirako subscribinga bw'oba nga otera kubeera nga otwegattako akade ka notification bell kakone kukajja kubeera nga kakwalatinga buli nabadese video nkujjukiza Sheikh Ashraf musomi wa dduwa ono mukugu nnyo mukubeera nga akulombereddwa tojja kubeera nga owejjusa bw'obanga omunoonyezako ku namba z'essimu ziyita wansi awo ku stika saidi endala Habibu airport pickup bano bogwabwe mugumanyi bulungi nnyo bajja kubeera nga mukuyambako okujja ku kisaawe n'okutuusayo nanajja ondagadde okubeera nga otuuka ate mu budde kambaterewo ensonga zino okomaona amawulire amalama jotepa nsaba kooti ekkirize bino wammanga Daniela bye yasabye weewali ekinyusaawo bye bino bassebo ne bannyamu fumita emboozi obufumbo bwendimu n'omwami wange busattululwe amaka gaffe ag'esseguku nga sigaze era mpeebwa olukusa okubeera n'abaana baffe nzekka wadde twawukanye Chameleone avunaanyizibwa okundabirira n'abaana nga singa takituukiriza kooti yaddemba okumuwaliriza okukituukiriza wangi maama asasule ssente zonna zensaasaanyiza mu musango. Daniela okusaba kwe yakuyisiza mu bannamateeka be Wamimbi Advocates and Solicitor
yataddeko ebbaluwa yaabwe ey'obufumbo wamu n'ebbaluwa ye ey'obuzaale. Akakazi bakakyawa. Chameleone ataddeyo okwewozaako. Yes. Awe tuli. Chameleone mu kwewozaako ng'ayita mu bannamateeka be aba MS Women Company Advocates yasabuludde ensonga za Daniela era yalambise bw'ati. Ndi musajja mukulu ategeera obulungi era nga bwe kiragiddwa omuwaabi kituufu twagattibwa mu bufumbo ne Daniela era tulina abaana 5. Ku nsonga y'okumusuulirira akimanyi ndi muyimbi omututumufu mu gganga n'ebweru ng'emirimu gyange ginneetaagisa oluusi obutabeera waka wabula nga ndikomolemo. Wadde ndi muyimbi naye ndabirira bulungi famire yange okuli ne mukyala wange era mbawa obudde. Mu ngeri y'okulaba nga famire yange ebeera mu bulamu obweyagaza twakkiriziganya ne mukyala wange okugitwala mu Amerika era mu 2018 mukyala wange n'abaana bagendera gye babeera mu nnyumba gye nagula era mbalabirira mu buli kimu. Owulidde ekintu ekyo? Mu nnyumba gye yagula era buli kintu kikola ki? Abalabirira. Genda maaso awo maaso awo. Tubaddewa. Awo wennyini. Mbalabirira mu buli kimu. Mbadde nfuna ekiseera ne mbakyalira mu Amerika era twogerezeganya bulungi nabo. How about constitution? Genda maaso. Wabula oluvannyuma lw'akaseera nga mukyala wange ali mu Amerika yafuuka engo n'atandika okweyisa mu ngeri eteri ya buntu nga ambadala gwe munnange ombadala eyali akayimba kakabiri bakayita atya? Munnange yali anda nga tompaako mbadala bye ngamba tobiwulira obeera amazzi gakaaba munnange yali azuuta njagala talina budde buzuuta. Madio Kolo, tumefika. Where's my cream? Yeah. But there is one guy who takes one key. Open that. It is okay, you open this. It is okay. Take your time. Who gave me this light? Somebody maybe. It's a tricycle. President, why have we just sleep here? Well, we are in Madio Kolo, and they got for me the best that is here, and I'm happy to have it and at least be able to look in the eyes of the people of Madio Kolo. We've reached very late because of the bad roads, so we were not able to address a rally, but at least we've stepped foot in Madio Kolo. And tomorrow we'll set off from here to go to Nebi and Zombo. You haven't checked yet that room. Won't you be shocked when you enter or you're ready for anything inside? Shocked? Why? As long as it has a roof. Yeah. I mean, I'm a Ugandan like anybody else, and remember I come from the ghetto. Yeah. How much have I come from? Yeah. You need a, is it one of those? You hold it, right? Your president. So try cycle, isn't it? Exactly. Right. Are you sure the key is one? You can change your room. There's a room there. Can we have an extra room? Who took the key? The one person come here and they take one, take back the key. Who took the key? Yeah, she said for me she's coming. But by the way,
Okay. This one doesn't seem to work now. It's a tricycle and all the tricycle keys don't open. For the work I'm doing, eh? No, it's not one of these. Because this is a full district and we have moved over 3 hours after work. Yeah, of course, nkakasa nti mu kino ekitundu mulimu abantu abanjagadde okulakulanyayo naye abantu okuinvestinga kati mu kitundu nga kino okusaayo lodges, okusaayo discotheque, okusaayo recreational places, waliwo ebintu ebimu ebibasikiriza okugeza ng'oluguudo. Singa oluguudo lw'eno baalukola bulungi nnyo, ndishuwa nti abaana ab'eno abazaliddwa ku kitundu kino bandibadde bagamba waffe njagala genda kuzimbayo club, njagala kuzimbayo hotel, njagala kuzimbayo lodges nefaanana bwe bityo. So gavumenti yo kyerina okukola kwe kukyanguyiza abantu babakolera enguudo, abantu babiri nga batuukayo bulungi nnyo, ne bakasitoma okujja kiba kijja banguya. Finally, the president has opened his room, and this is the best room that they have. The moment, let me first check this. Officer, that's the best that is here. This is Madio Kolo. Okay. The president has. Okay. Checked in. This is the best that is here. So we're sleeping in the next room. President, This next don't room, expect anything different. No. My point is, banga tetuka agulu, making sure one of us is the one sleeping. Yeah. So neno mujibooking, then let us book all the rooms. Or can't you shift him to another room? You want to have this one and this one. Yourself, maybe get one here and over here and everybody. Let us take over all this room. We are back in the days of Kamocha now. Mr. President, Yes, an adjustment. Yes, please. Oh, you're switching the mattress. You're putting a new one. Mr. President, you said you're okay with the room? No, I'm okay with the room. I mean, this is all that we have here. So let us. It is only one night. Remove the bed sheet if possible. Yeah. Okay. What you do? Yeah, I have. Just remove all of them. Yeah. What is that? National ID for somebody. Oh. It has not been used today, right? Yes. Today it's fresh. Eh? I have some paper gang. I have some Dumal spray. This is a full district of Madio Kolo. No, but It is in West Nile, and this is the best hotel you can find here. These pictures here, I come from Kamocha. Mumulabi president Kati never you Bobby Wine a long time. So it's a matter of just switching back to the old times. Eh? We leave it. Hey, leave it. You can leave it. Officer there. Oh, yeah. I think we are better. He's going to remove moving. He's going to put room and they close the room. And I'm going to get my own bed sheet. Because the place is hot. Yeah. Where is the owner of this place? I want to see the next person. Mr. President, let's say from me, how would you want the public receive this news that you've slept here? I think it is not news, honestly. I mean, apart from the fact that, I'm a presidential candidate, but I'm like any other traveler. Because I'm sure business people come to Madio Kolo. You know, however rich you are, when you reach and this is a facility that's there,
you're going to use it. Now this is the best that we have. I sent a team to look for the best. This is the best that is there. Other than sleeping in the car, you can walk up there, take a quick shower. It's just one day. Of course, it could be better. It can be better. It must be better. You know, like I said, how I wish there were other factors that influence people to invest. Because there's business in this place. The population is packed. There can be business here if there are incentives to do business. For example, if it was easy to access this place, I'm sure even the people that are born in this place would want to invest here, to invest in their own homes. Kati bino bituukawo katuyingidde wano tewali hoteri tewali ki tuba tulina okuyiiya omukulu alina okulya kiseera alina olya naaze mu kwerimba sawa ya mmere omukulu alina okulya Tujja kulya tutakula hii. Koja jangu feboyo. Chogamba leo nengeri yabo chai. Chai kili. Tujja bili. Nze mumpe byange ndio wangu. Pata. Ne toke. Ozana ye kaunga kafe. Sidis baganda. Buli omukyali mu kulya. Abaana bali kawunga. Balike. Ngenda kulya emmere eno bajajje bulira. Ne bamadiokolo bagamenje ate. Yepeba bali bennyini be bayogerako. Manyi njala engalo zoza katonda wange. Olaba mbadde maze okunaaba ngalo. Mbadde maze okunaaba nezi. Okunaaba. Toyina kunaaba mu maaka. Wakadodi ati chunga tebakitutte. Bade ngamba basajja bakala kunkola kira. Batumanyi tuli bakadodi buli wamu. Mbogo tugenda tufe tukubagane. Zekuba gugwa wano. Some do no paper bag yange have some dumal spray. This is a full district what do you call? No, but it is in West Nile, and this is the best hotel you can find here. This features here a lot. I come from Kamocha. Momolabi president Kati never you Bobby Wine in a long time. So it's a matter of just switching back to the old times. We leave it. Hey, leave it. You can leave it. Officer there. Yes. Oh, yeah. I think we are better. He's going to use you. We will remove He's going to put room and they close them. Yeah. And I'm going to get my own bed sheet. Because the place is hot. Yeah. Where is the owner of this place? I want to see the next person. Mr. President, let's say from me, how would you want the public receive this news that you've slept here? I think it is not news, honestly. I mean, apart from the fact that
apart from the fact that I'm a presidential candidate, but I'm like any other traveler. Because I'm sure business people come to Madiokolo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.